Okay, tukomyewo ne Kaye Wisdom Official Flash Channel Uganda okunaku lero kusiga nga tubawa embeera eri mu ggwanga n'eri mu nsi n'okutwaliza wamu. Olunaku lero nga bulijjo tugamba twebaza Omukama obulamu bwatuwadde kuba nti tukyasa tukyali balamu. Kisa kya Katonda mami Uganda Kaye kusurvivinga kisa kya Katonda. Kwa noba ne sente wano ogenda noba okola otya ogenda naye nga twebaza bonna abatotambula nabo abamu kwabo abatulirako binogamba waayi mutulangira ko ntukole bwetu tinebe ebyadda twetaga business zammwe nnyingi ez'enjawulo tusobola okubalanga mu buli ngeri yonna era kyovolaba abo abasobodde okutamba munaffe nabo tubebaza Kayi joyogeko omusajja gwe bayita ono muno waaki kyekyennaku muno waaki ogenda ku ssimu yo n'ogenda ku Play Store n'owandikamu ekigambo kye bayita muno waaki bw'okiwandika kidownloading is an app downloading ojjuzaamu basobola okugamba jjuzaamu email address yo n'ogijjuzaamu bakusaba emitwalo 3 muno waaki balaga firimu mukutu bulaga bulazi firimu enjogereza vijje Maka Junior simanya munu jingo nezitali njogere zonna zibaako kitegeeza wo downloadinga ku smartphone yo osobola connectinga ku smart TV yo ne mubanga mulaba film gono kose simu yo kubirala noba ngolaba movies ano ogenda ngoli mu dduuka otuddaako osobola kuba ku dduuka nga werabira film yo ku simu yo ewakanga okomawo no connectinga ku smart TV ye muno waaki emitwalo 3 noba mu America, South Africa, Uganda osasula emitwalo 3 bw'oba tobitegedde ojja kunkubira ku simu yange ngenda okuwa Kelly Slimti eno Kelly Slimti majjani gakoza tegakoza bitundu byakyama bw'oba oyagala kusala lubuto no problem kakatto fayo kanjogere wanjisebo era n'olwensonga eyo nga Slimti ekoze engulu notereza nekusala kw'amasago gonna nosobola ng'osigala ng'otambula Kelly Slimti njetane Kaye Wisdom ajaba inambe eyo musobola okusigala nga mutambula naye ate nomala gotweta Haji Kabogoza ye alombeddwa wasangibwa ebuyikwe omukulu oyo munkubire kamasimu atereze byamaka atereze ebyenfuna atereze ntibakuloga mirimu gyagana mu Dubai Abu Dhabi National Jolly yonna mukuliko Haji Kabogoza ajja kutereza ensonga ze akulombereddwa mu ngeri yonna ey'enjawulo Haji Kabogoza tukwebaza nnyo kwanti nawe nenamba Haji Kabogoza ajja kusigala ng'eyitaka wansi mukubireko tusigale nga tuwayamuko so olunaku lwali nga tubagambye nti nembeera gye tulimu mukulu Kaye Wisdom tutambala nti amasimu gamukirwa mangi nnyo ag'enjawulo and that's why you see baba avuddeko tekikuyisa bubi is our guest olunaku olwaleero byayitamu bingi era tukiriziganyiza amasimu ago asigale nga garecevinga kuba waliwo nga twabagambye nti essaawa yonna Honorable Muhammad Segirinya atuli naye so baba avuddeko awo asooka kuba nga agenzeeko okuwayamuko naye tugenda kwesangawo otuuseewa and things of that kind so bakyali mu kwogera mu ezo ensonga eziri mu ggwanga n'ekirala temwerabira nti waliwo conference muganda wange Kaye ali mu kujogerako eye Canada please kindly contact Mr. Kaye ajja kutusako yo omuntu if you want to go to Canada for other different programs tambula abamu ne Kaye Wisdom ate nange mbagamba in case boboli you feel you like that you can move with me zenteka mu ticket nange jagende Canada tusigale nga tuweereza eggwanga please call me direct ku 0759915165 tujja kusigala nga tutambula awamu naawe anekya muganda waffe gweta Jajja Nopia Rugaba William musajja waffe oyo akyali bubi so kindly keep jazzing up with him keep calling him keep texting him tusigale okulaba nga tutambula naye anytime takwagenda mu ddwaliro era ajjanjabwe bulungi tumwetaaga mu Uganda empya kiriza obagaana ensonga eziri mu ggwanga nyingi mukulu Kaye bw'atunga akatuuka tugenda kweganga ensonga okuli ebyamabati abamu kwabo basazawo ne bagamba amabati tugenda gazaayo mu kugazaayo tugenda kulaba bagazaayo batya bagenda kukola batya ate n'ekyokubiri ensonga gye bayita ebisiyaga homosexual ekute wansi ne waggulu ffe twebuuza ebisiyaga ebyo bisiyaga yaani bisiyaga muntu atambula nabyo asula nabyo bisiyaga yaani nange awo simanyi awo waliwo ekyewuunyisa kansooke mu male y'akajaani kange bananga akajaani kano bw'oba olina olubuto olunene oba oyagala abantu abamu ojja kgenda mu jimu ekyuma kikube ogweri
obudde ne sente z'osasula gana amajani gali organic okera ku makya n'olya breakfast yo n'okwata ejjani yo toteekamu sukaali oba mazzi agaliwo munoonywa olunaku olusoose gasobola okukolako effujjo oba olinanya ettooyi eziddako oba sitedde okimanya gali organic era oba ogeetaaga okuba ku namba yange eri 070449439 era ne bino ebya muno watch bw'oba odownloadinze ne bigaana konerako ku namba yange 070449439 n'oba mu America ng'oyagala kajjani oba muno watch nga bikutabudde just tuzinika WhatsApp. That number is on my WhatsApp. It's my WhatsApp number is everywhere. Bw'oba oyagala kugenda Canada ng'oyagala ogende Canada nga kyekirooto kyo oba oli kyo yasobola okwolesa walukungana Writer International Summit on Mental Health and Disability. Mulongo Foundation bwe balutegese nsindikira WhatsApp kusindikira flyer oba enamba ya Mulongo ogende Canada. Funa invitation ogende Canada. Ebisigadde tulyogera. Era namba yange eri 070449439 oba oyetaaga kaye slimt akakozza oba oyetaaga muno wakyo downloadinga oba oyetaaga ogende Canada. Ekinziza ali emabbali banene kino kanti bagambe nze nneera n'erinnya lya accident naye erinnya we gakulumanga abasawo gye bali tojjaamu linnyo bw'owuliranga akakuluma oluma mu linnyo bino byonywa amazzi n'olya erinnyo liba litandise. Ate erinnyo lye muyita akawuka abaasidi olubembe lukwata ku linnyo ligenda nga lyesima obuzibu singa erinnyo eryo lituuka ku musuwa nagujabagira kitegeeza bagenda kutta emisuwa. That's a root canal. Batta emisuwa bwe batta emisuwa eyo process ino nnene omusawo aba so nina omusawo wange bambi Dr. Kintu gutumidde nnyo nankwagala nnyo Dr. Kintu wa Kampala Medical Store nsindika nnyo ne baganda kati wali omukwano gwange bambi namulabye omwana nga yetaddeko masiki tuli eri tuli mu meeting nemugamba mwana gwe masiki covid biki byokola oli mukabampala nangamba ndi mulwadde kati ndowooza mulwadde musujja kaakati yagenza okugula ng'azimbye nemugamba kiti tirinnyo nerikuluma nerituukawo netukola appointment mwanyi kibangamba ine bannanga abasawo Kampala doctor kankubule togendanga ewantu wonna okukolako omwana omuwala ye we yagenze waasoose basoose kujja mulimu kandi balekamu nerye bajjeemu ate lyabadde ddungi nnyo kwali angambye lyali terina kutuuka ku musuwa kalaye ne balekamu amafu ennyo 3 nga gatuuse ku musuwa gali mu maaso singa bajjamu abaana mali mumuki mwana mulungi atuweereza nnyo bambi abwe kati birugo kimanyi naye anyway mbagamba nnyo mmwe baana mmwe n'abantu ba bulijjo bw'olwalanga nze maama wange yaŋŋamba obusawo si bizimbe ze batwalako omwana wange nga lwadde ebinebyo basita bange bali ntinda nebamudutwala mu ddwaliro erimu mbutuli wano omusawo batusabye emitwalo 5 mulaba okukebera omwana nebagamba 5 tebanamukolako ntiye awaye mukebere tuli wano batuwandiikidde tebanamukolako biiro erimu 38 nabagamba mwite uba mujjewo 5 mugireke kakati kati ngeri bakubira nga bakyali ku ddwaliro bw'ate omusawo nalinya natuuka wali navuma abasawo ate nno lyakabiri lyawo simanyi bitya nembagamba ono kale mumbuli alwadde ki talinamu confection nembagamba mugenda kubba banaye mumulowooza buli muntu abba sente mu gavumenti infection just kati gw'omusawo ey'etaano gigenze kuki accountability nonno okulaba omusawo 5 n'omucekinga omuggyako omusaayi ate nazo sente ebiri nembaga navuma nenkyakana n'abasa nembaga kati kankubuuli ngenda mutu atagenda kufa aye baddemba mukebera infection 10 ezo 4 owa Dr. Lubega bamujjanjabe kinene nnyo amalewo emitwalo 3 bamuzza ogenda mulaba wano ku ntinda era bamujjanja nabeera naye ennaku 3 nemuzza aye nemega siwapitawo omusirikale abakuuma oyagamba but now you want to cause problem now you want us to lose jobs naye 5 gyange bagirya jannuma
asa tumweta negasa so oba olidde amannyo okoze oti kati nze nina akantu nagenze nenjira bwe nti okutu nenereeta wano akabwa actually tekikkirizibwa bino bye tukola bino amatu amaaso oli omulaba atudde ku booda nammwe baana Uganda batula ku booda nze nyina galubindi eziri wali va ku zino za theatre biri ebinene soko mpakiri tuyigize bana Uganda wayi doctor kino etugenda kusiyaga ne tulina okuyigiza bana Uganda ambayigirize mulaba galubindi zino mbigula 15 n'ebimenyeka ngula ebirala kubanga bino betudduka wano ogula booti protecting amaaso g'omufuufu lwaki Uganda abatukulembera bamanyira okufuka n'okupama buli wamu kati bwe bafuka kino kyokugenda infection zeezo infection yo kimanyi kitegeeza mama wange yasooka kingamba oba typhoid kiki obaga nti olina typhoid olowooza kiki oba infection abamu bagamba simanyi olina obuuka obwava mu mazzi agasimafumbe kati olya dokita okuba ne typhoid oba walidde B literally kyekyo atya olaba etambula ekampala enfuufu neyimuka kati bweyimuka ente z'abano bakyali zitambula zipama buli wamu nabo bafukaafuka ffe twakulira mu kampala nga kizibu osanga kapande akagamba don't urinate here naye abatumbavu bano we bajja bafuka buli wamu naye mugamba oti akuuma muunu gumulumidde wano naafuka kati afuse kati ife buli wamu bafuka ekampala balinamu n'ente zaabwe kyova olaba omuntu abeera ewaffe n'abeeraawo ng'alya ffene kubanga enfuufu eva mu kibira bitya era omuganda nalwadde infection batusekerera neyewuunya ekampala oba mu city center wezisinga kyova olaba nze kali eri box ya mask si ya covid bwe ntula ku booda nga nkwata ka mask nkasiba bwe era sitaba nayo nsiba ku katambaala kubanga oba ku booda takugalubindi n'akatambaala enfuufu ekugwamu oba olya kati nze ndwa newala typhoid ankola bubi so mukiyige bannayuganda amaaso gano nze nagendako bumusawo bayindi nankebera nga sirina kintu nangamba osomako kwenkanawo nemugamba lwaki ombuuza nanga because the way I hear your English you must be an educated person. How far did you go with your education? Nemugamba kati ate ekyaddako ndaba ngaeyavu yanga naye ku omusajja yasoma bwati yasoma gamba olinye boda nti otagalubindi ngaolinye boda ensirika bwe nti nemugamba si buli ddakiika kati abweyavu nanga nigwe omusajja yasoma bwati alabika nga ategeera olinye otya boda oteta kugalubindi ku Uganda gy'omanyi nti nno nkyafu yakuvuma bulungi kati nenkiyiga mwe abatuula ku piki wajayitayo myaka 3-5 ng'amaaso gano otonyeza mu buno bw'okutonyeza lwaki gamyuka gakola gaba galwadde infection tugende ku kyatuleese naye akutuyise tubasomese sebo tunula wano era zino channel ziba educative social ati omuntu ajja okulaba wisdom ajja okulaba omuntu ali political and social analyst nti ate abantu beesiimye ffe tulina package nagambako omuntu omawoganira oyo on social media ali alina amabere gali nga makutiya nemugamba olaba byontereka nze nsobola okukuvuma ate nookaaba era yayagalako okumpaabira nemugamba negwe nayine kuvuma kati nze nsobola okukuvuma nokolaki nookaaba nemugamba but we decide to be formal kubanga abantu abajja tulaba nze era olaba omuntu avumye ng'omanyi omusiru nnyo waalina okuwulirira omanyi bano abafala bawana batufuga bw'otobavumamu tebategeera sebebala eggulu kakati but munauganda walaba kaye abazze kulaba uneducative informative show absolutely educative and informative show olunaku olwaleero kaye ebintu biringa bina naye nga tugenda bitamu lukwakwayo naye nga banaganda babitegeddeko ekisookera ddala walabyeko emmotoka eya muwoozi eyagudde nekuba ne sama ne bajjako namba plate ne bajjako ze sita
ne bakuba abantu emiggo buli abadde n'akasimu bwati bafunye emiggo aba boda boda simanyi motoka zimukwata muli bakuyimiza bring us that phone abasajja abavumye abasirikali bebabayitiddeko obungi naye nga nenebuuza motoka yabadde kintu kyebagamba nti somebody drinks and things turn vice versa yagadde okwevuga yekka leero oli ku northern okulembedde emmotoka ate nga tewabadde nti badduka speed nene ate nga weekend emmotoka wezi olinga ali mu jamu abantu beebuuza emmotoka yavudde etya ku main neegwa mu kinnya either waliwo eyeepanse yeevuge nga yavuddeko dda nga yamaze dda okuva Nairobi nze kambabuulire kino kibawe ekyokuyiga ngamba nnyo bannayuganda ne bana batukulembera nti bw'oba oyagala kumanya nti abantu bakukyawa oba bakwagala gwa mu kizibu bakola zicelebre kati awalo emotoka ogiraba singa babadde nga yase mu junganda yegudda wandeyo abantu nga bajja omutaasa bogisika nayo nogisindika naye mmwe abafuga wano mwefuula basita emotoka egudde mukuba n'abantu mubajjako esimu mukolaki kale osinga yafudde balikoze pate singa ne katukyali mu kasiki abamukwao Uganda singa kwekanguwulira dokita bannayuganda ate abantu bano mu centro asobola okuvuma n'otutegeera asobola okugamba era kale kyayogedde wakiri eyo agamba yaddeko ng'omubi omu ate alumalayo ng'omubi omu naye kasa era kale era wakiri ng'asirika ng'addayo mu manda ge gatunda kambabuulire mwe bantu mwe abantu babakoowa that is why ne baba batambula tebakyasobola kuyinza butatambula na muntu do you know batuuka n'ewantu mu hoteri ne bagoba abantu abaddewo bo ne batula bokka what kind of life is that nabo beetya otuuse ogenda mu hoteri n'otuula wekka what kind of life is that negwe uzokolabo begundi nebala omwana nedda nkanga esimu zaffe enkadde tetubala twavuddeko dda agenda atuna ojjukirayo yetwaliwa ojjukira oba twali mu covid oba before covid etwakwata show nga tekuli maloboozi ojjukira olunaku olwo saawa namba netwogera esaawa namba tugenda omumala nga tekuliko ddoboozi yoyo muhoozi yete balina okukkiriza no kyova olaba abamu ati kati nagamba dokita nze newunya abantu abalinanye muhoozi if Muhoozi has to imitate his father nga Museveni tanaba kwesulika oli Museveni yasooka emyaka 10 abantu abali mikwano gye be bano Kaleganjuba Nadduli ba Drago Chiveidinda Samu Kuteesa Pecos Kuteesa Lwakana Lugunda nekati aba mwetolodde gwe Muhoozi abakwetolodde Franka Gashimbo balina emitango 6 balamu nanyini bisaati kati ovudde tu newe tukomaawo kati okay kale tutegedde gwe Muhoozi oba onywamu ba kati ate wetoloddwa bano babbi bali mu kumoba bobbi Andrew ayogeranga kuuma kakasoli era nze banaye neewuunya okusoma ennyusiga emagezi Andrew Mwenda ng'ayogedde ku TV osobola gabona omusajja amagezi gava mu ye naye omulabira mu bikolwa gwe Andrew Mwenda mutabani wo n'otomu amagezi bano abasajja Banadduli bemulaba nti tebaasoma kyova olaba asobola okuba Museveni amagezi n'ajja wano n'asensera era lwakubanga yabeerabira ye gwe twalabye waliwo omusajja bamuyita Nagenda John Nagenda ebintu bizibu twagenze okuwunzika yeyaani nga ye mwesigwa John Nagenda yali awandiika mawulire naye omusajja oyo yakuba Semwogerere nga yeesimbyewo Semwogerere weesimba kwa president mu New Vision yakuba kanajja awandiika mu New Vision ekintu yagamba ti Semwogerere akomyawo obote
ali Jinja mu hoteli akalu ka Buganda ne kakyuka ffe ne tulowooza bana omusajja ono nagenda kyeka ye omusajja Omuganda oba Musoga n'alimirira munne twakizudde afudde ng'amanyi agavuddemu nga batugamba yazaalibwa na Rwanda. bonna batuvuga si bannayuganda twakizudde nga ye mu Wikipedia nga yazaalibwa Rwanda. obutuuze bweri neŋŋamba John nagenda newe yakuba Ssemwogere omufiirako yali akuba Muganda ffe nga tulugamba nagenda owaffe n'atuvaamu yamaze ffa ne batulaga gye yazaalibwa. otegedde kye ngamba tugende ku mulamu kyobola nagamba dokita bw'olaba omusajja ne bagamba nti nno simanyi mugaati gwa bata Munyagwa alwana ne Kyagulanyi erinnya Munyagwa lyebikana lya Lugero ava eri wa Fiisingiro nga yali kyakana yagenda kunyaga nga bwe bamunyaga. Tukali oyo muhoozi akabenje kale kisa kya Katonda yawona yebale kale ebisiyaga nga bikutte wansi ne waggulu ebisiyaga. Waliwo omusajja yagize yagenze n'agamba ekintu ne mugamba bwe nti nakataddewa namugambye nti namugambye bwe nti namuwandiikidde ne mugamba nti ye yabuuziza wa yangambye Bobby naye yagattako no Niyonzimana Bugingo nga bagamba Bobby kanjagala okugamba bannayuganda nga ntandika ebisiyaga bannaye siri nnyonnyonnyo wa mulembe kyovula njogera bwe nendowooza tugenderawo. Bobi Wine ye munnayuganda yekka gwe baali babonereza ku lw'ebisiyaga. Teriiyo munnayuganda gwe baali bawadde ekibonerezo wano okugyawo Bobi Wine ku bisiyaga. Bw'otegedde kye mugamba kitegedde Bobi Wine ye munnayuganda gwe baali babonereza abazungu ku lw'okulwanyisa ebisiyaga ne waba Martin Sempati bamubonerezangako ne waba Serwadda ne waba Museveni teri. Bobi Wine ye munnayuganda yekka gwe baali bawadde ekibonerezo ne babonereza n'afiirwa ssente n'afiirwa bizinensi n'afiirwa contacts n'endorsement ye yekka. Njagala I stand here to be corrected mumpeeyo munnayuganda gwe baali babonereza abazungu nti nga alwanyisa ebisiyaga. Kati gwe yenna yasama ng'ogasseeko no Niyonzimana Bugingo eyajja obuzze Uganda n'agamba Bobi Wine atulage sitaani ku kisiyaga kati bunize emimwa n'ebyoka ebikuli mu lubuto otegeere Bobi Wine anti kati obulabu omuntu olubuto nga lugejja kyeka alinamu gundi kati ebyoka byosirika. Bobi Wine already made a statement ne bamubonereza emyaka 10 abuzaayo gumu tadda Bungereza yafiirwa endorsement yafiirwa ebivulu bye yafiirwa ssente n'ebiringa ebyo ate nga bamuboneza tannayingira mu byabufuzi. Kitegeeza mu musaayi gwe amanye ekintu eki mukazi na musajja era kyobola naye yakuba embaga era n'abavubuka be bonna including ne basukaali bonna bakubye embaga. Nzijja emboozi y'ebisiyaga Museveni yaleeta emboozi y'ebisiyaga ng'ayagala kulwanyisa kutema Bobi Wine nteegateega. Museveni tayagala kulwanyisa bisiyaga abiwagira oba Museveni talwanyisangako bisiyaga ekuvadde. Museveni yasayininga etteeka ly'ebisiyaga n'agamba Fox Odoi ye looya we n'Andumwena ne bagenda mu kkooti ne bagira ekkooti ne basazeemu ekisiyaga era ne bagaggawala. Kati ku luno Bobi Wine yamuteze ekimooni. Twabadde mu parliament nga beemupi kubanga nalabayo abaasama including Niyonzimana Bugingo eyajja obuzze Uganda nga bagamba abanopa nga temwogera. Twabadde kati mu parliament ng'ensi eraba ng'ono Niyonzimana Bugingo ali mu kwogera Bobi Wine yagala napa mwana mwangere gwe ate by the way njakora episode 2 kulaga abawagira ebisiyaga oyo omukubbo Niyonzimana ati kati waliwo ani bali n'erinnya lye baali laleese
kati waliwo abaana abawagira nga tolaga kasola omusajja nga alina akatuuti n'akwata akatabo k'ekisiyaga n'akola bw'ati akatabo kano kakisiyaga mulaba wano mulaba omutwe gwako mulaba wano ne bagatta abalenzi kyabakoze abamaze okugamba bannayuganda mugende mukanoonye era bakanoonya era kyobula balina ssente nyingi tizibaluma bazimbirako ne bamalayo baabwe amayumba ne babeegaana oluvannyuma naye nga bamuzimbidde ebbanga lugwe ssente azijjawa muyinfu era nga neggale sikina ennyumba yayineemu omusajja atu agenze gwolabanga omuzungu nti kyakiyo erimu abagagga bedawe nabadde ngeza kugatagata erinnya ni bujingo bwolidda mu luganda nga otadde malayo mu luswayiri bujingo baba bajinga kati niyo anyway benagenda kati mbadde mbirowoozaako niyo nzimaana bujiiko oyo kakati asana omubako bujiiko Museveni we yasayininga n'agamba Royal Fox naayite kakati etteeka baalireese njagala mwetegereze ekintu kyengenda okubagamba baaleese etteeka naye omanyi ekirimu ne bateekamu obuntu eryo etteeka lisobola otuuka ate ne balisazaamu kooti bibino bye bataddemu bagambye bw'oba gwe nayini nnyumba nti otyo abantu nga basula ku nnyumba zo nti otyo ng'okimanyi bagge nti otyo bakusalidde obw'emyaka 5 oba 10 ikwe nayini nnyumba kati ekyo ekintu tugendagenda mu kooti bakichallenginge ebyo weesaayi etteeka balisazizaamu why dokita waliwo abantu abalina amayumba gaabwe nga tebasula nawo oli ajja n'asaba ennyumba tojja mubuuza oligge n'ogimuwa naye otandika otya okubuuza omuntu ate bagge balina ssente nnyingi asasudde mwaka nakubuuza oligge waliwo etteeka tosobola kuyingira mu ddembe lya muntu nyumba ojjo kale beebasa ojja okugulewo obuliri ti omulenzi yeebasa ne mulenzi munne ogenda kifuna ajja gwa bulaaza we oba omuwala ku muwala baataddemu obuntu bakimanyi nti wekinaba kibalakidde bagenda tutuma Fox Odoyi ne gundi balisazeemu Museveni bw'atyo ajja disayininga amale wanalaba abazungu bali serious bagize atume bali waabiri bali beating afune kasente ajja kikola anti kati ayagala sente z'abazungu Museveni cannot do without bazungu tasobola bibamuwanirira otegedde kati ebisi mubazo niyo kufuna kakati of the two Bobi Wine ne Museveni ani ayagala nebisiyaga kubanga yo oni akulaga dda Bobi Wine wali ne bamubaninga ali ku kibonerezo Museveni yavayo ne yekalakaza bwe yali sayininga enkera n'atuma Ndumwe kojja wa mutabani we n'agenda mu kooti of the two ani abayagala ebisiyaga ekyokubiri bagamba abanuupu babiwagira twabadde ffenna ku TV leader of opposition mpuga ng'aba participating nze sirabako ono omukazi wa Butambala ng'ayogera namulabye ng'ayogera abanuupu bonna n'aba position n'abala babadde online nnyaka online kennalabye nga bali ku Zoom MP nasese nga aliwo MP we n'alema ali mu kulya obwakanyonyi nakawunga nga bweyekomba ka video no katambula nga yeekomba ali ku Zoom yeekomba ali bwa you know nga wali mu kulya waswankwa wenale kaye nga twali kubisiyaga omanyi bw'oba ojjukirako kye twasimanga mu pollen grain ebimera especially fruits n'ebisigadde byonna biba n'ekimera okukula kiba n'ekisajja that transfer ensigo ezo nabyo byegatta ensolo nazo zeegatta ekitegatta ziri nsozi naye kaakati omuntu ajjawa audacity ogamba omusajja temuzaala naye the more you question the more you benefit tugamba kanafu tubyogeko tubaninge emboozi tujja gitwala wa twete ensonga enkulu nze kwempumule namu kati gangambe dokita abazungu abo balina pulaani y'okukendeeza abantu naddala mu Africa ne Far East Asia kyova olaba balaba ffe tuzaala nnyo ate natulibaawo naye nga resources ziri eno kyova olaba kizaala gumba family planning esinga nnyo eno
ebulayo ogenda ku family planning process nayo mpanvu naye wano n'ova wano osobola ogenda ku dduuka n'ogula akakerenda ka family planning n'okamira nobaawo kizaala gumba weewaawo kati hiya bagamba nti waabwe gyebiri wano mu Africa bireme kubulayo kuba bibayambako osegedde however nze nja kugamba bwe nti buli muntu waali akuze omwana we mu ddiini ntiisa ya Mukama mumuyigirize ku ebisigadde birekere Katonda amiina ebisigadde tuvuddeko akanato tunanga tunato okumaliriza wabadde omusajja gwe bayita Mateeka Saidi oli amubuuzizza gamba batu agafuna otya n'agamba no you see for me I just found those iron sheets in my compound ne babuuza nabbanja amabati gano gatambula gatya yesterday ne bagamba no for us as a minister of PM what we did was to procure all these iron sheets to Karamoja ate gagezi gatuzigateeka kumira ebinyolo kofona opondo kugondi ku barometer kopondo you know Bunyoro they also have some parts that are disastered Hakume they have some parts that are disastered so PMO maybe they just nambuza did you order opondo yasandise okudefendinga ebintu ebikyamu ko wini ko ono Maria Matembe nabaddeko me I'm telling you this government and that's why you saw me I ran away from this government and please you moderator Zambani never call me back at this program because look at this man of Opondo the way he's talking he's defending even the wrong things how do you if I was the president trust me all these people should have suffered them barometer wadagado okulwana ninge twachichi Mabati nenga gwe balese ali part of the procurement ngalega tabitegere Doctor Mabati gano bagakola mwaka ki sirikiridde nga nkola boyogera nengamba lwakwa Doctor osanze okoye musire bulungi bae banaye njagala banaye bagule ku supplements ez'Amerika energy boost bisigadde tujja byo nange mtuweyo ezo supplements Doctor kankubuulire n'ekintu otumanyi kulabye ng'onyumya nenga Doctor kati kangeze nze taate waka n'abaana bange bataano gwe ne zino kamera bebana gw'oli mubbi wa Mabati oli mubbi wa nkoko ono mubbi wa bumyu ono mubbi nga mwena muli babbi byaki naye nga nze mbunze siri mubbi taata nze taata siri mubbi kiba kizibu olaba kikijja tekisoboka taata mwe yatendeka tosobola kuŋŋamba prime minister enzimanyani ba advice bonna babba Amabati nga taata yayita kamanyi kumanya Amabati 50 agenda wa speaker 50 manyi kye bayita Amabati tetuli ku 50 10,500 10,800 10,800 awo ze basitula gatisa Amabati kati abantu ate gali kirasi gali muleme tusiriwalirako obwana muleme tusiriwalirako bwe mutusiriwalirako mutu oba mutukola mutya teri wano sebo tukyali live tetuli basiru nga mmwe ekyokubiri oyo yagambye ofuna Opondo era Matembe yali yose n'akikola Opondo woba oyagala okulaba Bobweni yagamba nti abantu abamu betwatuyita abasiru twakizula lubamanyi ki kati nze nkimwebaza nti Bobweni yalyoka najja abantu twali tuwa respect nti bagezi twakitegeera butegezi nti basiru Opondo twali tumuwa magezi oyo Opondo bamma waabo twakitegeera butegezi kati Opondo ne byamuwolereza nti CB agamba oyo CB oyo baga oyo mwana that is how far because aizo kuwolereza Opondo mwozi namala pa mawadi akugamba nedda tapamyewo eri baga mukanya mugamba ate we nga tulaba tole pepa yesangu nedda savieti agenze ataddawo savieti y'Opondo amakulu gakyo bawolereza n'ekifu ky'olaba y'Opondo eno gavumenti y'NRM kikwewuunyisa
batunnyonnyodde waliwo omuwagizi w'NRM n'ow'NRM omanyi kitegeeza mbuzi omuwagizi w'NRM y'Ofono Opondo tabeera ku dining bali bannanRM baliira ow'NRM ye Museveni Muhoozi Saleba banoogwa ba DPCRPC abo batuula bati ne balya amasavu ne bagamba look at this stupid people now you know Opondo is like Enanga is going to go to the TV shouts we don't know for us. But what is the disease which is killing Opondo babeera kati abo bamuhoozi bebayita ab'NRM Opondo Enanga n'abalinga abo kasasiro tugende bo baliwo ku defendinga bano bya busuru be bakoze era Opondo boogera nnyo Ssemujjunganda yagamba gavumenti ena limwesesa ababeera kabalaza bamawo Museveni wamala okulya ennyama n'abakanyulira amagumba bo bali bamawo Opondo be bawogana ennyo nebagamba naye temutataganya basajja mubaleke naye nga ye ali awo alya magumba kwa mawo bamuwa baminisita naye nga talina maanyi tasobola kuba na mulamuzi tasobola kuba na mulamuzi abo ba vice president olupu simanya alupu tasobola na kompulenga muntu mu ofisi ye Opondo ayogerera gavumenti yena tatula na mu cabinet mu nsi endala omuntu ayogerera gavumenti atula mu cabinet to see what he is going to say to the media Opondo tatula mu cabinet ngongamba Opondo kyekugambye toli napa mwalipi Opondo ajja nawuleza n'agamba ebaga wambuza toilet paper asolo gamba esaviet that is the level of Opondo kubanga Opondo ngamba gwangambye nti Opondo yagamba mbu ku TV nteekako miliyoni waliyo disaster assist mebita kati kankuyigirize how government works Opondo yandibadde asooka okuba ne bannabbanja gavumenti bw'osaba katugeze ne tumala tuba mu ministry ne tugamba gavumenti tusaba otugulire zino galubindi 2 kyebata procurement process ne batuwa ssente okugula galubindi ssente we zijja ne tubanga galubindi tetuzeetaaga twetaaga nkofiire mu procurement process ya gavumenti tosobola kugamba ssente zize naye galubindi tetuzeetaaga tugule nkofiira bakusiba olina kusooka kuzayo ssente nowandiika nti akatwetaaga nsawo ani nkofiira that's procurement process ekyo Opondo Opondo akimanyi ne yagamba tyagagendako ekabaale simanye litya kakulumiro that is ekyo waba yakyogedde that is the most stupidest and foolish person I've ever heard from the government because ng'omwogezi wa government waba yakyogedde he must have known what they call procurement process. Absolutely. Naye kakati nga government ya Museveni yagamba nti no ndeese bavubi abavubi baba tebategeera nnyo bamanyi butimba nakunya mukene Opondo Opondo Rwanda tuvuddeko nga tumaliriza ekyasiza okunewunyisa tuli mu dakiika mmeka ssebo live awo esembayo tujogereko bwogezi katono nnyo nalabyeko abantu amu nga bayomba mbu kabaka ali bubi nnyo kabaka oyo natwe tugamba fe abachwezi tumanyi nti obunyolo obunyankolo obuli origino ffenna ffe tuzaala bano abantu kati netugamba tulina okubayirawo mubiri baleme kuboogerako obubi ate tusirike naye ebyomutanda gwateekako nga mugamba nti mumala kuggwayo n'alyoka akola atya ye asembayo ekizibu okugwa olina kyobimanyiiko omuntu wa bulijjo actually ku kiri eky'Ofono Opondo Bobi Wine n'amala atuula n'Ofono Opondo ku TV show eyo eba the most foolish stupidest moment OTV set in the whole world because baba bagenda kwogera ki level jiwulidde kati Ofono Opondo ku set aba yeetaaga kutuulawo namumiransa nafaawo tigamba ze awo omuguredi omutadde okole kati omuwani kwawo omuwa yekola abajja muyuza ezofyo abajja muyuza ezo level Bobi Wine n'amala atula n'Ofono Opondo ku TV set ekyo kiba the most stupidest
foolish TV set and show ever in the history of television. Why? Ze kunyonyodde ti owolereza oti amabati agaliko ti fokala mojja waliwo nalabeka sajja n'agamba but you people me I don't know how the and she's got to my compound gwalina basikaali nas katata speaker sule kololo gatose gatya ayinawo barracks namba nga wali amabati gaze bwe gati ne gakonkona gakonkona Nigane fema about 2 days kati bagakkiriza ne gagenda getuza mu compound ate nabbanja nabbanja ndamulaba eri mu basiraamu era abasiraamu eruweru obwavu bubi nabbanja yeebisinga omusiraamu yataddeko ekyayero akuduulira abasiraamu nga muleeta oyo mufumbiro yagambye eno gavumenti singa ali serious singa okwata nabbanja sipiika abaani bonna and that's what I think. Now, kamalize bwente kyomutanda ola dokita kyebayita kabaka wa Buganda bingi ebyetuludde wakati awo kituufu nnyo nze nandisabye abantu abakuba kabaka wa Buganda ebifaananyi mwe abaabukedde abafuluma ebifaananyi ebyo mweddeko bavumaganya Buganda anti kati bwe bakuleetera ekifaananyi ky'omutanda n'okitunula nga tekinyumya tokifulumya tegete abaabukedde mweddeko ng'ekyo nkimaze njagala okugamba ebyallo n'ebyaddala kabaka wa Buganda tali bulungi according to this gundi zetufuna info because kabaka wa Buganda for the first time terabira ku mipiira final nga bwe jadda gitiringana ekitabanga nawo zeze ensonga ezimu ku ezo katugenda mu misinde genda kumpulira badde nno ndowooza nina abakungu benjogera nabo mu Mengo kabaka wa Buganda is not another king mutuwe full of information emukwatako bannayuganda bategeere naye kabaka wa Buganda Dr. tuli wano nebumala bukyanga ebintu tebitegeerekeka basimanyi bakungu abo bamu gye bagenda kudda nze nkubuulira naawe tuma gye bagenda okudda ku kabaka wa Buganda oyo bayinza obweta naye so nze ndowooza ebintu bino byatandika kutabuka kuva wali ku nsonga z'alagye alagye nenfuuka alagye anti nange nava nengamba nyina alagye naye binga tekuyisa nga bweyisa muli ate kati nagamba kikino badde nsaba ensonga za Buganda bazikwate butiribiri oza tukole program emu nina vidiyo ngenda kulaga yakulaga chwa kabaka chwa mu 1932 yali addressinga abazungu yayogera oluzungu n'abazungu abamu abaana abo tebabitegeera ne batulaga taata wono kabaka n'ajja ayogera abasajja baali boogera oluzungu mu 1932 chwa ye bayirawe chwa yasooka okuzaala bano ye budde ku balongo ba abalongo balongo twagala abalongo bati abalongo kyasinze okunewunyisa omutaka yekamuwa omutaka Kasujja yavuddeyo n'atubuulya omulimu gwe mu Buganda. One, Queen wa Buganda wazaala waliwo amuzaalisa yalina okugamba oyo omutaka Kasujja son to be collected oba erinnya lye waliwo omulangira w'omumbejja azaaliddwa yezi oyo Kasujja Lubinga yalina okulangira Buganda nti waliwo omulangira n'omumbejja yawandiisa ebbaluwa n'agamba bannange omulangira oba omumbejja wazaalibwa wano nze nangirira ngaabo sibalangirirangako ekyo kimu n'atunyonyola nti kabaka yasemba okuzaala abalongo ye Chwa n'emikolo gyamukolwako era balangirira ono bano babakolerako mikolo wa but however
nze nindiridde olunaku maama Nagginda balivayo tunyonyola ate batunyonyola ndowooza batubuulire n'otubuulira ebikwata ku balongo olunaku kansubire nti lujja other than that katulabe balongo kale mwebale nnyo mwebale ddala abadde ku Kaye Wisdom Official Flash na Uganda mwebale nnyo mwebale ddala nadda mwetambula nammwe kandi nange mbasaba if you can mutwe adverts zammwe tubawagire tutambulamu nammwe Haji Kabogoza tukutumiddeko nnyo Mama Denmark tukutumiddeko oyogeddeko ku Mama Juliet ayamba nnyo bannaffe abagende abali Kenya eyo mu buzibu nawe tukwebaza n'abasigadde mwenna mukadde waffe Jebarugawa William please kindly mu consulting tulabe tutambula naye ko tumwetaga mu nsi ensuubize gye tuddako maaso awo ne tunako ne mukulembeze wa physics and Bobi Wine nabona bonna executive bali ku cause of program abalaba nti tulina okubaawo Uganda abaaniriza Bobi Wine Denmark nabo muna mwebale nnyo mulaze solidarity kiba kikwasa ensonyi omukulembeze yajja nimuta kali akume atakumira mpeera mbere bulungi paka ate olundi ne program gye mutalina kwerabira nga mukulu Kaye Wisdom abategeezeza ku Kaye Wisdom Official and maybe ku Flash ta Uganda tugenda kubeera n'omuntu gwe bayita Muhammad Segirinya sawa yonna era musiganga mu muntu kuzakala musajja aliwa ndeka jakobatuusa mbere bulungi